Ebyama bizuuse ku ki ekyatta Alex Mukulu. Okusinziira ku katambi akafulumye just a few minutes ago, basebo ne bannyabo, omukazi alabika ye yatta Alex Mukulu. Basebo ne bannyabo, the last engagement oba the last gathering Alex Mukulu gye yayogerako nga tannaba kufa, yavaayo n'ategeeza ensi nti ayina abaana bana wabula nga ababiri si babe. Yakizuula nti si babe. Ne bannaye abakazi saagala munteeke bigambo mu kamwa, njagala olabeka vidiyo kaneeno tukomewo. Nze siwagira Kyagulanyi lwakuba ategeera, muwagira lwakuba atisi basi. Namuwagira ng'ayimba buyimba, yayimba oluyimba taata w'abaana yaani simanyi yenze, ojjukira se maama w'abaana yaani. Olwo oluyimba yenze lwe lwanteeka ku Bobi Wine, kubanga nalina omukyala yazaala abaana bange bana naye nga babiri si bange. Era bange psychologically banga abaana bampita dadi naguno gujwa nakati omwana omu mu America ali wange eka avudde mu America asomera mu America si wange ne tamanyi taata we mula ate bwe mabuli taata we mmwe mwenna mufa kubanga musajja mugagga wa baluwa nnyo wano mu kibuga ate muganda ate wa kitiibwa ate mu Bulanga ate wanenga ekitaawe. Okusinziira katambi ako, Alex Mukulu agamba nti tawagira Bobi Wine nti lwakuba mugezi, wabula amuwagira olw'okuba yayimba oluyimba lwe bayita mama w'abaana baani, mama w'abaana yaani. Alex Mukulu we yali akola vidiyo oba we yali ayogerako eri abantu mwaka katambi, he looked to be a very frustrated man. Abasinga badde boogera ku Alex Mukulu badde bagamba nti he has been alone, ng'abeera yekka era nga tatambula misana atambula kiro, nga yakowa abantu. Kino kikulaga mu katambi ako ng'agamba nti omukyala yamuzaalamu abaana bana naye kyewuunyisa ababiri si babe, ate nga tebamanyi taata waabwe. Ate nga Mukulu agamba mu katambi ke kamu nti taata waabwe amumanyi, musajja w'amaanyi, mugagga, emmengo. Annaye omusajja yenna alina buli kiro yino ozzuukuka n'otya omukazi. Bagamba nti Alex Mukulu abadde alina obulwadde bw'ekibumba era ng'abali close to him bagamba nti ekyaleetedde obulwadde obwo abadde anywa nnyo omwenge. This clearly shows omusajja abadde so much depressed and frustrated nga kyalina okukola omukeepinga alive kwe kunywa omwenge. Abakazi, 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 abakazi. Kati oba mukazi kyoyo, saagala kwogera mukazi yenna kana akatambi Alex, ze zimu ku encounter za Alex zasembayo era olaba clip yakulaga nti bwati abadde musa banayetambuza video eno abakazi bamanye nti bagenda tutta. Wabula maliza nga nkujjukiza ennaku z'omwezi nga 3 gwe ssebo banyaba ndaba baddanyulwa video zange mbayita mu nsi yange endala. I'm a DJ by profession. Mbayita ku event yange gentesetese ennaku z'omwezi nga 3 wali eri ku A&S Ekyanja. Event eyo tugenda batuzanya music y'omukadde. Come bring back the memories. Tugenda zanya music from the 70s, from the 80s, the 90s and the early 2000s. Tebo za $200, $300 ne $500. Gwe ajanga tewetaaga tebo jibe $500. Banaye mujje mumpagire. Banaye mujje mumpagire ngambadde musajja wa mwenyo ngamba wadde olugambo. Kati mujje kumulayo ku side yange endala. Etaaze tebo oba okumpagira oyinza okuba ng'oli US, ng'oli America. N'ogamba simple sigenda kujja leka nkusupporting. Banaye nja kuba nkweyanza kubanga share ntuddemu. Kuba ku simu yange 0701 316 476. Banaye nja kusiima nga muzze okumpagira. Bampita simple. Mubeere bulungi, mweraba.